Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya, baliyita batya. Olunaku olwaleero nkwetedde eddagala eriyitibwa Akatanga. Akatanga Bwekati Bwekafanana nga bw'okalaba liyitibwa Akatanga. Akatanga ekyo ky'ekikoola ky'akatanga ky'olaba bwe kityo bwe kifaanana ekikoola ky'akatanga nga bw'okiraba. Akatanga kalanda bulanzi, kakulira wansi, kasobola okukulira waggulu ku miti naye nga kalanda bulanzi, kayitibwa akatanga. Kati akatanga kano kalungi nnyo mu kanaabako, kalungi nnyo mu kanaaba. Nga bw'okawulira akatanga katangira ebintu byonna ebyandibadde bikulumba oba ebyandibadde birumba ewaka, kayitibwa akatanga. Just osobola okuggyako ebikoola n'onaaba ebikoola. Ekintu ekirala ku katanga ako ng'obadde ogenda kanaaba, olina ofuba okulaba ng'akantu ako kolaba ako nga tokateeka, tokayengera mu mazzi g'ogenda okunaaba. Kitegeera? Kati ekyo ky'ekibala ekibeera ku katanga oba kyekyo kyekiyitibwa akatanga. Ekyo ky'ekibala ekiyitibwa akatanga. Mukitegedde bulungi nnyo, biri bikoola by'akatanga. Kati ekyo ky'ekibala kye bayita akatanga. Bumera nnyo ku ttale, yabumera nnyo ku ttale naddala ewabeera emiti, egyo emiti nga gulinga muti gumu naye nga waliwo engeri y'akasaka. Bumanyi okumera wansi ne bulandira okwo ku busaka bwe butyo oba ku muti ne bugenda ku muti ne butuukira ddala waggulu bwe butyo bwe bufaanana, buyitibwa akatanga. Kati akatanga ako koolaba okakwata bulungi nnyo ng'obadde oyagala tugeze kutangira abantu ababi kuyingiriza mu nnyumba ebintu ebitali birungi, ofuna akatanga ako n'okasiba waggulu mu kamooli. Nja kuba nkulaga engeri gy'okateekamu. Naawe kennyini osobola okunaabako ebikoola ebyo by'olaba by'oggyako n'oteeka mu bbaafu n'oyenga n'onaabako ebikoola byokka. Kati wamala okuggyako ebikoola, kanoko kasuule tokanaabiramu mu bbaafu. Ako koolaba kasuule tekaba na mugaso ako olw'ensonga kuliko obuntu obwo obutali bulungi bunaabira ku ddagala, obwo si bulungi. Ako kasuule ebikoola by'oyenga n'onaabako kajja kuba kakuyamba bulungi okutangira ebintu ebitali birungi kye tuyinza okutunuulira ennyo ku katanga ako. Ekintu ekirala nkugambye osobola okukasiba mu mulyango, katangira endwadde enkambwe obutayingira mu nnyumba. Mulimu endwadde enkambwe ezo ze tumanyi nga measles. Endwadde ezo ezikwata ennyo okusinga abaana, kazitangira bulungi nnyo ne zitayingira, okasiba waggulu mu kamooli. Nja kuba nkibalaga ekyo mu maaso kaawo, naye nga ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde ke bayita akatanga Bwekati Bwekafanana. Njagadde nako mukalabe mukategeere. Nga bwe mukimanyi nti vidiyo zino nziteekayo ku YouTube, njagala zibeereyo emirembe n'ennaku. Nga bw'obeera awo n'olowooza ku ddagala, tugeze bakulagiridde akatanga, tomanyi bwe kafaanana, tolina gy'ogenda kanoonya, ogenda bugenzi ku YouTube n'ogenda ebasaakingira n'owandiikamu nti akatanga, n'osaakinga kaba kajja kujja buzze olaba engeri gye kafaananamu, onoonye ekyo ky'omanyi. Okitegedde bulungi nnyo ndowooza. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti buli kimu nfuba okulaba nga nkifuna ne nkiteekayo. Bwe kityo bwe kiri, nfuba nnyo okulaba nga mbifuna mbiteekeyo mubirabe, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.